Olunaku olwaleero tukuleetedde ebyama ebiwuniikiriza ebiri mu kitabo ekyaggyibwa mu Bayibuli kireme kumanyibwa bantu. Toseguka emboozi eno nyivu. Obadde okimanyi nti bamalayika abaagwa baatabagana n'abaana b'abantu mu nsonga z'omukwano era ne babazaalamu n'abaana? Yabaffe obadde okimanyi nti amagezi ag'ekikugu omwana w'omuntu g'akozesa okukola ebintu eby'enjawulo gamba nga kompyuta, ebyokulwanyisa n'ebintu ebirala byonna ebikwata ku sayansi ne tekinologiya, amagezi gano tegalina kumanyibwa mwana wa muntu era nga gaali gamukwekebwa, wabula bamalayika abaagwa be bagakukusa ne bagateeka mu mwana w'omuntu. Olunaku olwaleero nakugambye tugenda kulaba ebyama ebiri mu kitabo kino ekitaateekebwa mu Bayibuli era ng'abakulu abaategeka Bayibuli bwe baali bakuŋŋaanya ebitabo bye baalaba nti bye bisaanira okubeera mu Bayibuli, ekitabo kino tebaakiteekamu. Wabula ekitabo kino kirimu ebyama ebiwuniikiriza, wamma ggwe naawe bw'obiwulira tolema kuwuniikirira. Ekitabo kino si kirala wabula kimanyiddwa ng'ekitabo ekya Enoka. Ekitabo kino kye tuli mu kwogerako ekya Enoka kirimu ebitabo bisatu omuli ekitabo ekisooka, ekyokubiri n'ekyokusatu, era ng'ekitabo kino kirimu ebitundu 5 era nga ku bitundu bino kuliko The Book of Watchers, The Book of Parables, The Astronomical Book, The Book of Dream Visions n'ekitundu ekyokutaano ky'ojja okunoonyerezaako. Okusinziira ku kunoonyereza, ekitabo kino tekimanyiddwa ani yakiwandiika naye nga ekitabo kino kyawandiikibwa eyo mu kyasa ekyokusatu. Wabula abakulu abaateekateeka Bayibuli bwe baali bagiteekateeka, ekitabo kino kye kimu ku bye bassa ebbali ne batakiteeka mu Bayibuli. Wabula mu mwaka 1773 ekitabo kino kyazuulibwa. Omusajja omu omulunzi bwe yali ng'atambulatambula ku lubalama lw'ennyanja olumanyiddwa nga Dead Sea mu Butanwa n'asanga empuku, era mu mpuku eno yasangamu ebibya ebyali bibumbiddwe obulungi. Bwe yabibikkula n'asangamu emizingo egy'ekitabo kino. Wabula ebiri mu kitabo kino biwuniikiriza era ku byama ebingi ebirimu tugenda kukumegulira ku bitono nnyo olw'obudde. Wabula nga nkuzigiridde nti ekitabo kino osobola kinoonyereza ku mutimbagano naawe n'okisomako. Nkugambye nti kirimu ebitundu byensoose okuwulira waggulu awo byennyini osobola okubiteekamu n'oyongera ogenda mu maaso n'okwekenneenya ensonga eziri mu kitabo kino. Mukama Katonda bwe yatonda omwana w'omuntu n'amuteeka ku nsi kuno, okusinziira ku kitabo kino omwana w'omuntu yazaala era n'atandika okwekubisaamu ku nsi ng'era Katonda bwe yagamba timugende muzaale mwale. Wabula Katonda agenda okutonda omuntu nga bo bamalayika abajeemu baamala dda okugobwa mu ggulu. Okusinziira ku kitabo kino bamalayika abajeemu baalengera abaana b'abantu nga banyirira okukamala naddala abakazi, bwe batyo ne batandika okwogerezeganya ti abaaye tugende tuwasa abaana b'abantu tubazaalemu twefunire abasika. Era bamalayika bano bwe baamala okubaganya ebirowoozo bwe batyo ne bakakusa enngendo nsi ne batandika okuganza abakazi. Abakazi bano tebaakoma ku baganza wabula okusinziira ku kitabo kino nga njuliza ebyawandiikibwa ebiri mu kitabo kino omuli First Enoch oba Enoka ekisooka essuula 6 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lw'omusanvu ne Enoka ekisooka essuula ya 7 okuva ku lunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri lw'okutaano, nga wano ku intaneti ojja kuteekamu The Watchers. Bamalayika bano abaagwa oba Katonda be yagoba mu ggulu bakakussa enngendo ne baganza abaana b'abantu bano nno nga be bakazi, era okusinziira ku kitabo kino bano baabaagalira ddala ne babazaalamu n'abaana, era okusinziira ku kitabo kino abaana be baabazaalamu baali bannaggwano ddala. Mu lufuutifuti kye twandiise bajayanti.
Kaakati bamalayika bano bwe baamala okuganza abakazi ne babazaalamu bannaggwano bano, bamalayika bano ne batandika okusomesa abakazi bano eddagala ery'enjawulo, gamba ng'emiti n'ebikolo by'emiti n'engeri eddagala ly'emiti gye likolamu. Babasomesa sayansi ne tekinologiya, babasomesa engeri y'okuweesaamu, ebyokulwanyisa, engeri zonna eza sayansi ne tekinologiya. Olubereberye Katonda bwe yali atonda omwana w'omuntu yamutonda ali bwereere, era okusinziira ku byawandiikibwa Katonda yali atonze omwana w'omuntu abeere n'ekigera ky'amagezi ekitonotono, era y'ensonga lwaki yamutonda ali bwereere ate ng'omwana w'omuntu talina magezi ago gategeera oba nti ali bwereere. Era okusinziira ku byawandiikibwa omwana w'omuntu yali ateekeddwa kusingako ku bisolo okutegeera kitono nnyo. Kyova olaba nga bw'olaba ebisolo nti tebisobola kumanya kyoba biri bwereere, era ebisolo ebyo n'omukwano gubifunirawo kyere. Nabwe kityo omwana w'omuntu naye omutendera gw'amagezi ago gwe yali ateekeddwa okubeerako, era nga kino Katonda yali akikoze kubanga ensi kwe yali atadde omuntu ono yali tateekeddwa kufuna magezi gasingako awo, kubanga omutendera gw'ensi kwe yali amutadde amagezi gano gaali gajja kwonoona ensi. Era omuntu singa yagendera ku magezi ago Katonda ge yali amuwadde yandibadde awangaala nnyo era teyandibadde na birwadde, wabula amagezi g'afuna oba amagezi ge yafuna ge gamuyamba okukola sayansi ne tekinologiya n'ebintu ebirala ebimuviiramu obulabe n'afuna endwadde ez'enjawulo ezitamuganya kuwangaala. Wabula nga Katonda bwe yali amutonda yali amutadde ku kigera ky'amagezi ekitagenda musussa kukola bintu binayonoona nsi kwe yali amutadde. Okumanya omuntu okusinziira ku kitabo kino yali tateekeddwa kubeera n'amagezi gano g'ayina, kubanga teebereza oba kubamu akafaananyi. Omuntu ddala eyali obwereere kintu ki kye yali asobola okukola ekisukka ku bwereere buno? Oba ng'omuntu yali bwereere nga tasobola na kumanya oba ali bwereere, yanditegedde atya oba yandifunye atya amagezi agakola kompyuta, agakola nnabaana, agakola ebyokulwanyisa? Amagezi gano gonna Katonda yali yagakweka omwana w'omuntu, wabula okusinziira ku kitabo kino ekya Enoka bamalayika bano abaagwa bakukusa amagezi gano agaali gakwekebwa oba agaali gakisibwa omwana w'omuntu ne bagateeka mu bantu. Naye nga tegeera oba manya nti bagakukusa, era nga Mukama tali mabega wa bino, wabula bamalayika bano be bakukusa amagezi gano ne bagateeka mu mwana w'omuntu n'asobola okukola ebintu byali mu kukola, wabula amagezi gano gagaaniddwa oba tegakkiriziddwa Katonda kumanyibwa mwana wa muntu. Okusinziira ku kitabo kino ekya Enoka ebikyogerako oba ebikirimu byonna byetooloolera ku musajja ono Enoka. Omusajja ono Enoka ayogerwako mu ndagaano enkadde mu kitabo eky'Olubereberye essula ey'okutaano okuva ku lunyiriri olw'21 okutuuka ku lunyiriri olw'24. Omusajja ono Enoka ayogerwako ng'eyamanya era yatambula ne Katonda, era nga ku nsi kuno yamalako emyaka 364. Okusinziira ku kitabo kino ekya Enoka, omusajja ono Enoka ayogera olugendo lwe nga bwe yali ku nsi, wabula nga ku nsi kuno yavangako bw'atyo n'ayolekera olugendo lwe mu ggulu, era bw'atyo n'akomangawo ku nsi kuno. Bw'atyo ye yayolesebwa byonna ebyogerwa mu kitabo kino, era ekitabo kino kyetooloolera ku musajja ono Enoka. Enoka mu kitabo kino agamba bwe yali ng'ayolekera olugendo lwe olugenda mu ggulu afune obubaka asobole okukomawo ku nsi, yalaba bamalayika bano abaagwa nga beegayiriranga Mukama abasonyiwe, era Enoka ono obubaka yabutuusanga ewa Mukama, wabula Mukama n'agaana okusonyiwa bamalayika bano abaagwa. Enoka agamba ti bamalayika ba biti bibiri, waliwo bamalayika abajeemu ne bamalayika abalungi, era nga bamu ku bamalayika bano abalungi mulimu malayika Mikayiri, malayika Rafael, malayika Gabudyeri, malayika Uriya n'abalala. Agamba bamalayika bano bakola kyamaanyi nnyo bano abalungi okwegayirira ku lw'ensi, okulawuna ensi n'ebintu eby'enjawulo bye bakola, era agamba mu kitabo kino ekya Enoka nti yalaba ekifo ekifaanana ng'olusuku Edeni nga kyewunguluddwa bamalayika era nga bakikuuma butiribiri nga balabika nga bakutte n'ebyokulwanyisa.
agamba mu ngeri y'emu yalaba ekyokubonaabona nga waliwo bamalayika abasibiddwa n'abantu be yategeera nti be baali abajeemu ku nsi wabula nga bali mu bulumi obutagambika. Agamba nti bamalayika bano era be baamuwerekeranga ne bamukuuma mu lugendo lwe bwe yalinga ava mu ggulu okudda ku nsi. Enoka ono gw'atamumanyi okusinziira ku kitabo ky'Olubereberye oba giyite Genesis, ye musajja eyazaala omusajja eyazaala Nuwa. Nuwa ono eyakola ekyombo. Era Enoka ono okusinziira ku kitabo ky'Olubereberye essula ey'okutaano okuva ku lunyiriri lw'18 okutuuka ku lw'24, Bayibuli emwogerako ng'omusajja yatambulira mu butuukirivu era nga ne bwe yali ava ku nsi kuno teyafa wabula yatwalibwa n'omubiri gwe nga bwe yali. Abasajja bano abaajemera Katonda oba bamalayika abaajemera Katonda bwe baamala okuzaala mu bakazi ab'oku nsi kuno, abantu be baazaala baali bannaggwano era ne batandika okutigomya abantu abaali bawangaalira ku nsi. Bwe batyo abantu ne balaajana nga balaajanira Katonda olw'abantu bano abaali bazaaliddwa bamalayika abajeemu okubakooza akajiri. Era ku mulembe guno ensi yali yonooneddwa nnyo ng'abantu bano bafuuse ekyenena ku dduniya kuno. Bw'atyo Mukama yalagira bamalayika be ne bakwata abamu ku bamalayika bano abajeemu abaali baduumira ekibinja. Mukama n'abalagira abamu babasibire mu biwonvu n'abalala babasibire mu nsenyi enkalu. Era olw'okuba ensi yali yonoonese nnyo, awo wennyini Mukama we yava n'okuleeta amataba. We butuukidde leero ku Omwana w'Omuntu akoze ebintu bingi nnyo okugeza ebyokulwanyisa oba zibbumu nnamuzisa, akoze ebyuma bikalimagezi ng'osinziira wano mu Uganda n'oyogera n'omuntu ali emitala w'amayanja, akoze roboti ezoogera ng'abantu. Era nga n'ekituwa akasembayo okulaba Omwana w'Omuntu akoze n'abaana wabula nga n'ebintu bingi nnyo omuntu byali mu kukola. Wabula tegeera kino nti okusinziira ku kitabo kino ekya Enoka ky'amagezi ago, okusinziira ku kitabo kino gakukusibwa bamalayika abaajemera Katonda ne bagateeka mu Mwana w'Omuntu wabula nga tegakkiriziddwa Katonda. Era nga Mukama tali mabega w'amagezi gano wabula bamalayika bano be bagabba oba be bagakukusa ne bagateeka mu Mwana w'Omuntu n'asobola okukola ebintu ebyo byonna byali mu kukola. Naye tegeerera ddala bulungi nti Mukama amagezi gano n'olwaleero yali agakwese era tegakkiriziddwa, gabbibwa bubbibwa ne gateekebwa mu Mwana w'Omuntu. Nakugambye nti omuntu eyatondebwa ku mutendera ng'ali bwereere yali talina magezi gasobola kukola byuma bikalimagezi, intaneti yali talina magezi gasobola kukola kompyuta, yali talina magezi gasobola kukola roboti ezoogera, yali talina magezi gasobola kukola ssimu ng'osinziira wano n'olugera n'omuntu ali ebunaayira, kubanga n'okumanya obumanya nti ali bwereere yali takimanyi. Kaakati omuntu eyali tasobola kumanya nti ali bwereere yali talina magezi gasukka ku bwereere obwo bwe yali, wabula okusinziira ku kitabo kino ekya Enoka, omusajja ono Enoka abikkula ebyama nti amagezi gano Omwana w'Omuntu g'alina gamuweebwa bamalayika bali abaajemera Katonda wabula nga bagakukusa ne bagateeka mu Mwana w'Omuntu. Era nga bamalayika bano baali bafudde ensi ekyeneena era nga baatuuka ne ku ssa erijja ne lyegatta n'abaana b'abantu oba ne baganza abakazi abaali bazaaliddwa ku nsi kuno era ne babazaalamu n'abaana. Bamalayika bano baakola effujjo eritagambika okutuusa Katonda we yalagira abamu ku baali babaduumira basibibwe bateekebwe mu bunnya obuwanvu. Era nga ne mu kaseera kano okusinziira ku kitabo kino ekya Enoka eyo gye bali bakyasibiddwa, wabula nga bingi nnyo ekitabo kino bye kyogera, naye olw'obudde ojja nawe kwongera okukinoonyerezaako. Nakugambye osobola naddala ku nsonga eno ey'abo bamalayika abajeemu okuzaala mu baana b'abantu, osobola okugenda ku intaneti n'oteekamu The Book of Watchers oba n'oteekamu ekigambo nti The Watchers. Ojja kuba olaba engeri yonna obugwenyufu n'obuseegu bamalayika abo abajeemu bwe baali baleese ku nsi kuno, era nga baatuuka ne ku ssa erizaala mu baana b'abantu abaana, era nga be baleeta ago gonna amagezi naye nga bagakukusa okugateeka mu Mwana w'Omuntu, nga mu ngeri eyo yonna bagezaako kubbenkana na Katonda naye ng'era tebamalaako. Okumanya ebisingawo ku nsonga eno ojja kugenda ku mukutu ogwa The Jerusalem Post n'emikutu emirala mingi oyongere okumanya ebisingawo ku nsonga eno. Mu ngeri emu ojja kugenda ku mukutu gwa intaneti oteekemu
Celestial Journey and Forbidden Knowledge. Celestial Journey and Forbidden Knowledge. Bingi nnyo ebiri mu kitabo kino naye olw'obudde katukome ku ebyo.